Boss tonzita. Nkugambye naka katebe kotuddemu. Tajja kukkiriza kuyima. Mumanyi Sophie mumanyi kye tugenda okukola. ALMAGIC production. Lwasa. Mwami Mayinja. Yes, sir, boss. Oze. Watu sedda. Kazi jao tuwayemu. Webali. Ha, Mayinja yose nojja. Kino china kugwa. Ondeka mutagaji. Yose nojja bino tubyogere ko bigwe. Kagwa jalo zendi kyali ko ebya boda bi. Sikyali mu bya boda. Ambulire ko ku business ezirina ku makulu boda inajivuga boda yannemo okuyiga boda ejja kunkuba tata agikuwa tebwatakokonya watagikuwa naye kandi bikyagamba Bwana Mayinja wayimze okoze bulungi yeso nogamba nti bwenkuyise koje. Hey boss, That is very good of you. thank you so much. Ndozo batule wali obattulewa. Ngombuzeeko Mayinja. Lwaki onchawe kyenkanida? Sikukyawa. Bwese ebisero nange nafunamu emirimu olumunzira wano wakati kaboda wali okanzijeeko. Nenonye ebirala ebyokukola bibadde bitambula bifuna naye bwonkubidde essimu nengamba kangende oba nnyumizayo mu dakiika nga 5-10 ate nziruke nzireyo. Budakiika 5? Boss kati mbeera bize bintu binkwasaganya bintu binayingira mu bingi ate nga bwenvaawo tebitambula. Mayinja Wangi boss. Abantu bakyuka. Neze Lwasa boda ku boda. Jangu twogere. Omanyi enensi kuwangana magezi nabitiibwa. Kuwangana magezi ate nabitiibwa. Webale nnyo. Kati bwe tutulane tuwayamu ng'abakulu n'abakulu. Mutulane muwangana amagezi. Era tusema bwasinzize. Kalibu. Boss kakuyamba. Tofanye. Tewalitamu. Tuula. Nsanyuse. Okulaba. Bazirese. Nange nsense okusinkana boss. Era te Mayinja. Oli otya? bulungi boss. Oli bulungi. Sina mtawana. Lwaki okyawa abantu? Sikukyawa boss. Munange okuva luli. Nedda. Nakera nefuna emirimu. Nejinfuula bize. Era ngambye kampiteyo. Era nakati sawe n'obudde nina butono. Kivana kera mbadde nsaba okutule. Obenga tuwumba tukutula ate nziruke nkwasaganye nabiki nabiri byendeseeri. Mayinja. Wangi boss. Ozola yelimuni palankwe. No. Mayinja. Wangi boss. Oli busy? Boss imba bize. Kivana ati nzize nebwe kati obudde kikaire budde buli mukunzirukako. Mayinja. Wangi boss. Oli busy. Era nakati nga mjagala bwe tubanga tusobola twanguye nziruke ebyeri byene kati byesibye wabirinze nzi. Westiri tebitambula. Tebitambula tebwe bwembaawo. Sijula sisosola kusula njala nga oli ku mulimu wendi. Kabaka mwanga. Mayinja watandika. Bosi muna omuntu wezuula. Kati nze okuva lwe nezuula. Ate nebiri ebintu nabyo nina kubiwa budde bisobola okutambula. Ate nga bambi bibadde biri mu kulaakulana bitambula bulungi. Boss. Mayinja. Wangi boss. Oba oli busy? Boss. Oba toli busy? Boss. Bino gwagenda obimanyi. Mayinja oyagala okufa kwange obenga okinamu omukono. Mayinja oyagala nga ebizibu byonna ebintuukako. Oli bali okuba ng'omozina. Mayinja n'ensonga yakufa kwokka. Oyagala kulama? Bagala kuttira kibya bugagga. Mayinja. Wangi boss. Oyogera ebigambo. Otegeeza bino tokimanyi nti nze byembategedde biba birala. Wakajanga kuŋŋamba simanya mwami Lwasa 40 feet 80 feet 40 feet. Boss. Sina kutegeera mukama wange. Toyinza kuntegeera. Saba nkutegeere boss. Toyinza kuntegeera kubanga ndoza bwenfa Mayinja ojja kukuba eŋŋoma ozine.
wake nyini twali erikwe banga ku musanyo wala ngamba mukama wange kino 80 feet ate wadde tondalaba kwata lino sanyu jerere tosobola kunkolera kintu ngekyo nompanira 40 feet 80 feet kati ogamba mbu tolina kyotegeera kati bosi sina kutegeera twali ku musanyo nondese ekiwano ngamba kikino bosi kino kigenda bimala kino kyekisembayo mukatojjukira ne bosi nkuletedde ebikola wangetera nayigadda letedde ebizibu byotamanyi toganya n'okumpoganya onandisira n'okumpulira wano Mayinja obusungu bunnuma omukazi alinyirire wange gava wano omuwala naye mundabika tiyalimbi bosi ekiwala kinayigaga kyali kirungi era nenkikuwa n'omutima gumu lwakubeera bosi nasigala nkubanjayo akasente konna tewakampa nenjira ne piki ate n'oginzijjako nga nensigalira awo piki bw'omaliriza guno piki nga njikuddisa ndi sirias ngenda gikuddisa bosi nedda nefoto zikyaliza pikipiki kati ndiwo amagulu ana amagulu ago magulu ano otegeeza bosi kazi bane tomanyi bwe navaawo nga bodo ginzijjako nengenda nenjiga emmotoka ate nebya piki byali bintawanya nnyo konza kanjigemu emmotoka ninye ku levu kubanga era nakibalamu wano mu lujjalo waliwo emmotoka 3 boda yabangawo emu ate nga n'okufuna boda eyo okugivugako nalonga lutalo yakutuyanira naye kati nayogerako nange omutindo njige ku mmotoka zino usanga bosi bw'alisiima bwe kiba ekyo ng'ate nange njira ki nga leva egenda abantu bakyuka abantu naye kankubuulira genda yogera nenayigagawo sikiteesaako sikusaba Mayinja takomawo wange bw'aba ayagala kyayagala mugambe nja musanga gyali Mayinja buliriza njaga kutte bulungi tonteekako tondwaza birwadde byeseyitidde kirwadde kijja kundwaza puleshoko lwaki kinnenyire najje waka mutoto najje waka kawungezi najje waka nga bukya olali yansaze mu kkubo nandabisa kuli kulabisa kwennyini kwe yakoze olali yansaze mu kkubo ndi ne mama baana tutambula tuli mirembe tulina motoka ejja aduka nfubutu n'emisinde bosi wadduse mu Luganda bigerere byakweyimiridde kakati wano ng'oteekayo abaana bagambye batya naye obanu yakalasuke mulimi ki okimanyi tina kati abaana tebannakusonyiwa toseka Mayinja siri musanyufu tondaba kumwenye nayo nina okutaasa ku kiwala ekyo gwe utumwala yasobola okunzita oba gwe singa oli mufu singa twaziise dda kati abakungu ba boda n'enkuba nga bagamba boda yakonye boda ku boda mwami Lwasa nedda tonyimanga odduka naye okimanyi ti kati ne madamu tannakusonyiwa paka kati ate nakoze kati golooza enfubutukayo y'emisinde enti ennyuma kuli kwabadde kufa omwana gwabadde naye ne madamu funa akadde obeetondere kubanga ekyo kyokoze tikiri bava ku mitima gwe noddawo olowooza oli byakujaganya gendako madamu lwanaategeera nti ebyo byonna ebindeetera emisinde lwabisomba bosi tonzita nkugambye naye akakatebe k'otuddemu tajja kukkiriza kuyima mumanyi Sophie mumanyi kyetugenda okukola kange nenjogere nayigaga taliddamu kulinnya ku geeti wano nze simuyinaako obuzibu naye abeere gyali nja mulaba muwe gyayagala tajja wange talinyirira maka bosi mpulidde ngenda kimugamba akyesonyi kuba nange aba mukunetera bizibu ngenda kwogera naye nange abanyononedde emirembe nze wano bwemba wano mbanga ali awaka wano waka ndi waka ate nange nemese bangobe wano mpokozi ogambye emmotoka ogimanyi emmotoka ngimanyi kati ate njigiriza n'abalala Mayinja maliriza naye gago tugenda kwogera ekyanayiga kibale nti kiwedde nesize gwe Mayinja ekyo kibale nti kiwedde ojja kufuna kugete nga tokyalaba nayiga mwagala asagala kumuwulirako wesirikire bosi kiwedde sebo bosi kanziruke kale Mayinja mpa amawulire mangu nnyo bosi kyengenzeeko bosi Mayinja kati ninze simu yo kale tambula bulungi kale bosi Mayinja sebo mbw ali bisi kwe Mayinja ogambe Lwasa boda ku boda oli bisi naye kagezegezeemu kakyusekyuseemu sebo sikekali kalaba kambadde kajini n'akasaati n'akaviiri kaako nkalabye nga kasanirire naye gwe Mayinja oli wange ogenda bimala kati yoyo naye gagamba mumazi naye gagoba owedde gwe lwekyo tojja kunsumbuwa wano olwo olujja
na kino kiwala diriza kyo bwezigwa golodi bumalo mufuna yenna ze boda ku boda ebyo byawoze simanya ndi lubuto no way astadiri gwamba akuta buli kimu kifuule kyangu ng'ate kinyuvu nga bw'otuuka ku ntikko y'obulamu bwo. ALMAGIC ez'okukuwa ekyo kyennyini obulamu bwo kye bwetaaga. Ffe tukyasinze okukwata emikolo ku butambi bwa vidiyo giyite video production ng'ate bya mulembe ddala. Kw'osa n'okukwata vidiyo z'embaga n'okwanjula wamma n'obulamu bwo tubukusembereza ddala awo wennyini w'oli. Tusangibwa Nyanama ku kalina eri mu maaso ga Movit n'ekipande kyaffe oba okiraba ku mwaliriro ogwa waggulu. Okumanya erisingawo noti 753 oba tusange ku email almagicrecords@gmail.com oba ku Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube. ALMAGIC for God and my camera.